Baino omuntu gwagenda okulaba ku 7 yamuganja kulaba edda kati uli olugambo oluzze jebale kale naye jebale kigenda kitasi bubi kakati Godwin yenze Godwin olose no jansanyusa okulaba binesi mwange kundaba wage waliwo ensonga eriwo gyoyagala okundiramu ensonga eriwo ng'amugamba mbu amulumirirwa saagala munange ogwe mu buzibu wanje omusajja gw'oliko mulimba oyagala bba wange ankyawe Shadia oli mukazi mulungi Shadia alina okulabirirwa Shadia balonga ayagala majja gy'oli kyogamba njagalako ssente Shadia omuyayi olinga ayagala abakazi bangi ate gwe ku bakazi baalina ab'essente ng'oli mwavu wulira Suddi nkubulireko n'ekirala okimanyi nti aleka mulwadde wa siriimu maama Shadia emyaka gyo gikyafa siriimu wanje Shadia gwe muwale mugambeko mugende mwekebeze gwe negwe alakunjawukanya na musajja nze nga nkwawukanya era nkwawukanya na siriimu sina musajja oli omusajja mwenzi bano ebintu byongambye nga sibitegeera oŋŋamba mbwabba abakazi ababbako ssente oŋŋamba mwaleka alina akalakase oŋŋamba mwalayika ate mbu simanyi biki Shadia genkubulira ge mazima Shadia tolina kufa kawuka kati Shadia oli mukazi mulungi Shadia oli ayagala majja omusajja muzibu nnyo Shadia nze nkubuulidde munange tugamba musagamba amulumirirwa omanyi baga atali alumirirwa nga talina kigendererwa kadi Shadia awulira nga awunze maama ne Fahadi nze nkugambye kumpona ekyamulese kujja kwonoona ali mu kuwoolera kye baamukola okumwagalira omukazi ate nga yapangiranga Fahadi abakyala kati gwe yeepangira yekka yali wuwe ekitegeeza yakola ensobi yakasigadde amupangira omukazi Fahadi gwe yeepangira yali woono nze munaye mbadde nyalangire ndabike nti ŋŋenda naye nfunira ka transport ŋŋende laba omuyaaye ng'akwata mu nsawo mama transport wa ssente meka gye akakadde awo newompayo 10 gwate osobola okundaga akakadde nga kootola ne nga bampe mutwalo nemba mbeera mayiro emu kankomewo munnange naye nze akulumiriddwako mukwano gwakulumirirwa tugenda mu maaso batandise omukyankalanyiza omukazi ogenda okweregereza Amina ajja ewa boosi we yale boosi adde ekimanyi nti nzize boosi okukola ki Amina obadde ki ne boosi musajja ge wenakonda ako ofiisi era boosi n'otabaako okimanyi nti nange era boosi nze siri mukazi ogenda okweregereza gwe mukazi gwe vaayo kumbe awedde laba ensi anajo kitegeera bukeeredde ow'emibunyo banange naawe gwe gwenjagala bambi munange teweekyanga ayagala kaaba omukazi abasanze kati gwe naebiki byoliko kati oli mu kuyomba oli mukumpa wa birambo simanyi biki naye gwe wata oluyi musiru bastard stupid bogus namscad babooni n'otunuulira genda fuluma eri kandetera buletezi bisiraani yakasikambulirawo we yavaawo ng'akubirawo essimu gye ŋŋenze mission accomplished naye baddemu empi over mulesanga ngalaawo oli atusanze mukutte si kye waŋŋambye era atusanze jjukira oli bamugeni balo mwenzi akyusa abakazi ng'engoye tayitwako sikaati naye mulesaako abakaabaawo kakati bamupangira efirimu yino yavudde mu byokwanjula yatandise bali mumupangira
okakasa ndi bamulemesa omukazi ono. Olese oli ali kwa Akiba awulinzi. Olese buli jadda kati baagala mulinnyira mu kigere. Katabula jjo byowuuno. Olese nga aggulawo ng'ateeka obuleega ku disipule wano n'obusiriwala obubika abalalu. Kandayo taatame. Kandayo oluvannyuma ennyo mutaka avaayo. Avaayo mutaka oluvannyuma. Yevugira pulimyo ye pulimyo. Kanyingire pulimyo. Yingira pulimyo. Kwata baaga. Kankwate baaga. Omukazi ogenda okweregereza nga tebannasimbula akabi obubika omulalu ate bwabika bangi. Mukoowu neba ne musajja gwe. Kumpobera n'obubika abalalu. Ekituufu kiri nti obanga webaka n'abakazi. Olabika webaka n'abakazi bangi. Olulega bwanjawulo nnyo. Kirabika kati we bulinga gundi. Si bwe kiri naawe nga bwe kirowooza. Kati si bwe kiri naawe yakanda mukazi yekyanza. Nange simanyi nakumanya ate obulega bwavudde wa. Mulokeza bulega oba egenda maaso. Egenda maaso. Ebintu bye bigenze byonoonekera ddala. Ebintu bye bigenze byonoonekera ddala. Ogenda okulengera bamuweereza message nyabo nviira ku musajja bw'oba toyagala kufa nkulabudde. Agenda okula enjoka zikubbira mu mutima we zisaanuukidde awo. Nyabo mukazi watakyetegererako ddala. Omusajja bulijjo w'abakazi bwe bati. Ne bannanga omusajja ono anjagaza ki? Faadi kikyonkoze Faadi. Waliwo ajja ayita Shadia. Shadia amaanyi gamuweddemu dda. Shadia mukwano gwe bambi. Shadia mukwano. Shadia kyekibadde tabu ki kweni Faadi maama. Faadi abadde ki? Faadi abadde ki? Kiki? Faadi bamutemudde bamukubye emmotoka. Faadi afudde kiki? Ng'okaabawoza Faadi. Faadi maama. Faadi abadde ki? Faadi yafudde bannange. Faadi maama. Faadi. Teya. Banne nga kitalo ekya Faadi. Faadi mulamu. Faadi yantudde mu kifuba. Faadi anfuukidde olubengo. Faadi yanzita Faadi. Awe banno bayisa bubi. N'okaaba bw'otyo. Max. Shadia. Faadi nze mukwata n'abawala bangi. Kakati ku ssaawa zino n'obulamu bwange buyinza okugenda. Bakakumpeereza message nga bagamba mwesonyiire ddala. Bamuweereza obubaka. Obumulabula okuva ku Faadi era bw'atakikola gigenda kuba miwonyo. Oma musimu. Wabula bannange Shadia. Kino kika. Ye mukwano gwange ogwasooka. Mimizano. Namukwata ne message. Ebintu byonoonese. Ogwokubiri mukwano gwe yennyini najja n'aŋŋamba nti nno
Fahadi agenda akwana Sekurita naye akwana bamugamba n'awakana. Shadia Kadi si ku message eno yalaba ng'ateekeddwa kikakasa. kintu kitono nnyo. Shadia okkiririza mwezi engambo z'abantu ze bakugamba. Maxi kati ngenda kufiirwa na bulamu bwange. Tokikkiririzaamu ekyo kubanga abantu abasinga bakikola nga mutuufu yalina kya meaninga nga oluusi ayagala kukulemesa musajja okitegeera. Shadia kakkana mukwano kakkana baana. Bamugamba mwenzi n'awakana yasanga buleega. Nafuna Kati alabika omwaka gumu oguyise era tubadde twagala. ekyo kakasa obulwadde kye kibulayo. Zibu omwami wange mukuttemu ensobi nnyingi mu mwaka. Yasalawo agende ewa kansala. Ogwasooka namusanga Mwaka mulamba. obuliri. Oli bamumande. Nedda asulawo we nange nsula wange. Kati olwombaawo Mutwala ng'omwami wange kuba nze nasalawo nenzikiriza era tubadde tuteekateeka kufumbirigana. Ulira. Ogwaddeko mukwano gwe yennyini gwe bakola bonna n'ajja n'aŋŋamba nti omwami wange akwana Sekurita ku mirimu gy'akola. Byonna bigambye kansala. oyina bw'obali wasanzeko ne Sekurita. Wali osanze sekretary ne. Sibasangangako bombi. Kati bw'obukakafu obujjawo nga tubasanganga kulowooza olusirugambo lwerere. Kansala amubuulira ekituufu. Wange nsangamu obuleega. Yasanga obuleega mu motoka. Wadde gumu kansala naye nga Omulundi gumu kyenkakasa kaali kaleega. Akatali nti ka mbuzi. Ti embuzi yali eyambadde akaleega. Mbuzi terinnya mu motoka. ate ebyo byo bitadde ku gali. Yaŋŋamba nti alina n'akawuka ka mukenenya. Baŋŋamba bw'alina akawuka kano akaleeta. Ngamba mukwano gwa bawo yakikakasa atya musawo omu. Ayinza okuba nga yamubuulirako nga kyama. Alimu ekyeddalu. N'atabuulira gwe mukyala we ate. Tugenda maaso. Kyasobola kwogeraganya bwe nkuba ssimu bakazi be bagikwata. Okigezezaako bbanga ki? Ebintu bimutabukidde ddala. Mukubire twogeraganye wamu. Yamugaa tulina okuleka ntwogerezeganya ne bbaawo. Tumenye ekituufu. Kuba omuntu bw'aba ayogera apalappalanya era olaba nti ono apalappalanya. N'omuntu ayogera amazima oyo naye aba tabula. Neyanzisa nnyo. Tagenda bulungi. Tugenda mu maaso. Ye kansala yamugaa sooka olindeko okutwala ebigambo by'abantu. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Mubaamu abasattuluzi. Ate ebintu by'omukwano bizibu. Awalina okubeera amagezi agayuzaayuza wasaanidde okudda amagezi agawumbawumba. Kubanga mukwano gwo alina kuleka ndi afaayo nnyo okulaka ndi obufumbo bwe bukola. Naye oyo ayagala obufumbo bwe buveewo oyo taba munno. Kumbe ne Fadi naye ali eno bimusobedde. Fadi byamusobedde dda. Bw'ajjukira lava eya mwana muwala ono alaba nga yali atuuse. Ebyomukwano bizibu. Mugubeeramu nolanga olinga atomedde. Mwana yali ulira obugigi. Abulira omukazi amusubwa. Nagambye okuva mu emizu video nga bulijjo. Ebintu si birungi okutwaliza wamu. We're living in a world of contradictions, and if baby you're the truth, then I'm lying. Ndi bulungi. Twagala okumanya gye biggwera. Njagadde kumanya lwagenda lwatuuka bulungi. Era byenkyaliko nga wabingamba naye. Yakubira maama we. Maama okuva lwe yagenda tamanyi bwe yatuuka bulungi naye ate naye akyalowooza ku bya maama bye yamugamba. Biki byalina okubeera nabyo? Omuntu maama gwe yali ayagala ng'oggyeko omuntu gwe yali amufunidde. Ati lwakuba bangi bensisinkana naye nga azze asisinkana abawala bangi ab'enjawulo naye ate omuntu omutuufu gwe yali awulira gw'ayagala alabika nti amulemesezza. bamufunye bamanyi
biki bentunule bintu bingi ebigambiddwa omuwala ye gwawula gwayagala. kati empisa ozipimira ku ki? Nanze atalina minzaani ya mpisa ekyo gwenda kikola otya? Maama ayagala omukyalo w'empisa omukakkamu ate nga tabuguka. nja kuba nja mmuleeta tofaayo. Yamusuubiza kaakole ekisoboka kyonna ajja kuleka ndi yamuleetera omukyalo oyo. Tumire. Bye. Nawe eraba maama. Mola wuuno bamugambye alindeko okupapa. Bantu bangi abawogera ebigambo naye alayika mwenzi, alayika si mwenzi, alayika si mwenzi. Tabitegeera butegeezi. Yawulira nga tabitegeera butegeezi. Egenda maaso. Kadi yawulira omuntu akonkona. Shadia. Yajja mpaka. Kumbe Shadia amulidde nga ajja n'ali akataka. Yamunoonya. N'essimu yagiggyemu eryanda. Kati afuuse komando. Jjukira maama yamubanjiza omukazi. Maama we yamubanjiza omukazi. Tuba tuli awo. Noonya Shadia ntambudde yonna gye nsuubira okubeera. Anoonyeza Shadia biganye. Yonna taliya. Yakugambyeko ekintu awantu. Ensonga yeggwe kyonna okimanyi. Yakugambye ki? Oyagala tinziremu nkunyumiza ebintu byammwe tobimanyi. Max Ndaasa. Ekituufu kiri nti ebirala ngenda bisotinga awo gwe gwensigazizza. Sisuubira nti nina kyensobola okuyamba mu kino kubanga waali taagala muntu yenna amusalamu. Toyagala mbeere musajja. Ebintu byammwe Ye mukwano gwa Shadia. Kati bwekiba Yona ebintu byamusobedde. kati ngenda kikola nti. tugendeyo kati. Nsonyiwa please sina kyengenda kukola n'ekyo. Nkwegayiridde. Ono tisigenda kuyamba. Sobola kundukira. Bambi ntaasa tugende. Nja ku Munenyamba. muntu tejja. Sikyalina gye nyinza kudda. Sina budde bwa buli. Tewaliwo kyakkola. Ekikulu yabannagaanye ate Shadia naawe omumanyi. Tugende. Egenda maaso. Shadia ataganya omuntu yenna ng'akumamu. Ng'akumamu ekintu awo. Egenda maaso. Alabika ali waggulu eyo jangu tuleko wano nze kangende muno. Yatuuse Shadia yamwekwese. Mulabe nenjogerako naye nagamba nti agenda kujja. Bamuyise. Nakola ntya? Olowooza nkyasobola okukomyawo omutima gwe. Naye omutima gwa Shadia gunaakomawo. Olina okumwetondera. Okwetonda kikulu. Kwegamba omubuulire kiki. Olina okumulaga ekituufu ky'owulira ate nga bwe kiri. Yazadde omwana. Kati kula. Max byonna mbikoze. Talina kyatakoze. Yongera omunnyonnyola. Nkimanyi gwakuwuliriza nnyo. Okimanyi nti ebintu byammwe bino bikooye. Ono ye mukwano gwe yawulira. Nze oyo Katemba amwe mukooye atalina tayito. Katemba atalina tayito akooyeddwa. Tugenda mu maaso. Okimanyi kiba twakola ddi? Tugenda mukusiima kulimukomya ku bintu ebyo. Wabula mwana gwe apanga akantu. Bali eno banyumya. Nengera mu nyumba. Kati musanga ali busy alina gy'alaga ndagamba ali serious agenda. Kye nakola nga mukakkanya
nga mwambulamu esaati nga nange neetema spray. Sebo agenda maaso anyumyanga bwe yayonoona. Namutemera speya oli atusanga mutemedde speya. Agenda tulera ng'alabanga ekikolwa ekibaddewo yanyiigirawo. Nawe sobola. Tobyogera. Bajja tuwulira gwe batugobe ku mulimu ate nagamba sijja kufuna sente naye tetunnafuna mulimu. Ova ku muntu aleeta ekikolwa ekyokwonoona naye nga talinaawo pulaani eddako. Yalowooza alina omukazi w'essente ffe tulina bwongo. Kumbe obwedda ali ku bulinzi. Abantu abajja okukola bazze mu lugambo. Bali ku boosi waabwe. Ategedde omuntu omugezi yaga nze sijja bagoba naye mba nga mwanziguddeko olutalo oleese obuzibu bagenda tusala omusaala gwoleese ebyo Wanga mulimu ssente. yamugamba mulimu ssente naye tasasulwanga kati bosi wuno abakutte Funawo omulimu omulala. gwe noonya omulimu nga nange noonya tujja gufuna. Laba okutandikira ku sindika ekigaali onzisa abasanze bamwogerako. Ogenda okwetegereza era omuwala ono Amina ye ng'omugezi kye yakola kwe kujja ewa Shadia atandise omwetondera kuba byonna baabizannya buzannyi naye ate mukwano gwe eyamupanga okukola bino laba ate we batuuse okuba ndi bosi abawulira bagenda mugoba yanyiigirawo bulijjo bazannya muzannyo yakakimanya. Tugenda mu maaso. Ye maama. Kalo newunyisizza. Bulijjo obeera mu Uganda. Kati ogenda okudda Mama Faadi. Ne bazaddebo. Kumbe omuwala ono yali amanyi Mama Faadi. Bakugenda fenna naye ate muzeeyi bulijjo amanyi nti omuwala ono alina bazadde be. Egenda mu maaso. Abadde yagira alekeni agenda maaso ye yasigala abe ng'akola bizinensi endala mu Uganda naye nga kitaawe ne bazadde bagenda bweru. Kyovula omukazi ono alina ssente omuwala ono ate ebyobufumbo tyamu naye mbadde nga njeeya engeri Mama Faadi gyali mukwano gw'abazadde b'omuwala ono naye amuyita maama. Bingi byayiseemu mulenzi gwe mbadde njagala bampeereza message nnyingi abawala bajja bagamba bafunyisiza embuto ate kwegamba omulenzi ono n'antabula bannange Faadi wuli abatandise okwatula amannya byabasajja obwejja sembalema ina ekizibu kyama ekizibu kyekyo kya musajja ekyo tujja kisalira amagezi ekyo kijja kuggwa bwe kiba kya musajja kijja kuggwa. Kansoke nfunire ak'okulya munnange ye Shadia mukazi atunga agweri tuba tuli awo omanye okubanga waliwo omugenyi azze Faadi gwe bagenza Shadia agenda okwetegereza ekizibu kye yadduka kye kino kimulumbye linda Shadia mukwano tegedde kino bino byompiti saategedde nti lindako munaye mukwano baby sweet manga da munange tuula na munange saafuna chance ennyonnyola Faadi Shadia ekituufu kiri nti Shadia munange bikola byonna byali bipange biri bye baakola byali byakupanga byali bipange bupanzi bantu bali butanjagaliza njagala omukisa ogwokuli namunenyalo mpa omukisa neetereze sooka weesootingire eruyi weesootingire eri Faadi munnange Faadi lwaki yagala okwesootingira kuzi kyali munempa chance yo neesootinge mukwano okubeera naawe obulamu bwange bwonna njagala naike nimbeera naawe obulamu bwange obusigadde nzikiriza byagamba iwana grow old in your arms naye nkyomusinga wamusibye omupiira n'otya maama mutegeragane ensonga namunaye mutegeragane mutuuse muli bantu bakulu
ate maama bulijjo kino kyasinga okwagala abalengera mutabani we ng'akaabirira Shadiya. Shadiya lwaki tonsonyiwa? Shadiya nsonyiwa, laba Shadiya onsonyiwa. Nsonyi siina kyakola. Nsonyi. Yago baby. Omukwano guva wala. Mukwano guleeta amaziga. Kale ntubaako bakusunye naye ekintu kikunugunaawo. N'owulira ng'oyabika Faadi, omanyi we nkwagala Faadi. Faadi nkwagala ng'eyo nkwagala. Faadi tebamukaabiza. Yaayo mukaabya nno nga si kyangu. Faadi teyakaaba. Tugenda mu maaso. Yamulaga amwagala era nga tagenda kuddamu kumusobya. Asaze ennaku zonna esigadde ez'obulamu ono yababeera omukyala. Era asaze awulire ng'amwagala bw'atyo awatali kuddamu kuwankawanka. Alaba nga azudde laavu yeyo gy'azudde. Eyiye laavu yennyini ye Faadi nindi Faadi. Eno nayo bwetubera bisengerekere entandikwa y'enkomerero. Abadde PK Faadi Yugi Uganda ng'akuzanyiranga Faadi so nga Miss Planet Shadiya. Eyo bwetubera bise ayete musubeddako mwenna abawagira ebina Uganda mu Uganda tubaagala nnyo bakasitoma mweraba. Till we meet again. Until then, goodbye. Timeless waiting.